Yes, bagita fa addictive uji. Mwasuze mutya mwena muli mutya. Jimpeleka like ato subscribe ngonyi gene kale. Mwabali kata Saudi Arabia, Omani, bagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugi followinga. Byongedde okubanga bitabuka kusaidia Pastor Bujingo ne Makula. Divorce petition zivuddeyo obe papulaza divorce. Koti ya Buganda Road bagala kubanga batula. Pastor Bujingo agala funa bannamateeka kubanga bakola divorce. Ebintu bino biri serious abasikabira bange ebyoluhali. N'ebintu biri serious. Abantu bonna basobola okubanga baawukana. Alabo esobola okuggwawo munnanga abadde ne laavu neggwawo ne mwerangira ne mwawukana. Kale nzo kwesanga abantu beberangirako babalwa kuba tubimanya ffene bali. Nengere ebimu bikola ki? Ebimu biri nkinga ng'ebyokubanga Pastor Bujingo takyasula waka. N'ebyo nebyokwevuma kiba kizibu okukola ki? Okubitegera n'okwevuma okwerangira. Baba ntibyongedde kubanga bitabuka. Pastor Bujingo agala kwesa bannamateeka bano babadde akozesa ku kwagala okubanga munnange yeddiza omwana Teri Bujingo gw'alina nti Makula yabakola ki nti yaba amulabirira naye Pastor Bujingo we nandoza yabivuddeko kuba kati sanno ye ne Makula tebakyazigatta bulungi kibategeeza nti omwana wakusigala ye wa Teri Bujingo jjukira ebbanga eyisemabega Pastor Bujingo abadde agoba ku bintu ebyo ng'akyabala ng'ayagala Teri Bujingo atisiko abeerenga omwana ono abeerako naye wiikisi 2 mwezi nga naye abeerako naye wiikisi 2 mwezi. Yabasinga bagaba Pastor Bujingo si yebadde plani yeeyo ndoza plani yebadde yakwabeka nga Teri Bujingo amuggyako omwana oyo amuteeke mu mikono gya Susan Makula. Abasinga bagamba nti yabadde plani ya Pastor Roses Bujingo olw'ensonga nti ne Makula atyalimedde okubanga amuzaalira omwana. Atyalimedde okubanga amuzaalira omwana naye kale ntibyongedde okubanga bitabuka bateekawo ebyeddogo n'abasinga bagamba nti Pastor Bujingo ayinza okuba si byamuviddeko okubanga yekyangira ku Makula ensonga zitabika ndowooza za butazaala agandowooza kumuzaalirayo kaana. Agala kumuzaalirako kaana ekyalimye Makula kyavudde ndoza akola ki alumbisa ku mukyalo n'omuvandimwe ndoza ogirengera divorce petition bali muteekateeka yakubanga divorce zikola ki azikole divorce ekolebwa baagala kukola divorce baba nga bitabuse ne baba Pastor Bujingo g'amazima ye ajja tugesanga n'abakazi nga 10 wakati Makula seputubira nti agenda kukkiriza divorce Teri Bujingo jjukira agana divorce akyali mukyala we kati bali abakazi 3 baalina essaawa zino kubanga n'oyo omuvandimwe naye yamugaseeko kwabo baalina naye kati gwe ssuubira nti ajja kugenda ng'abafuna naye nga buli gwagamba okukola divorce aba tayagala omanyi divorce ebyo so singa omukazi kiba kizibu okugikkiriza mpoziko nga mwena mbadde mukkiriziganyisa ekyewuunyisa ku Pastor Bujingo abakyala abakyala baba tebannaba kukola ki kukkiriza kyova olaba oluusi bakakana divorce tebazikoze ne bakakana nga abakyala bate naafuna omulala kati no naawulira kati balandi kati alina 3 kubanga sisuubira nti Makula agenda kukkiriza divorce ndaba kizibu muteekewo 2 tulabe oba anakkiriza divorce. Ate bw'atakkiriza divorce bategeeza abasigadde mukyala we baba baweze 3 kubanga Teri Bujingo akyali mukyala wa Pastor Roses Bujingo era yokuba kuddingana baddingana buddinganyi tebeetaaga nti ate simanyanga ate tugende batugatte bakyali bakyala be akyali mukyala we kabere Makula nga Pastor Bujingo asazeewo nti baddingane era batambuza kintu kubanga mukyala we mateeka abo bonna bakyala be mateeka Teri Bujingo ne Makula bakyala be mateeka kibategeeza nti divorce babagenze mateeka nti twawukane ne babisazaamu marriage certificate ekitwala tugende byonna ne babisazaamu baba tebakyali bafumbo divorce ekola ki ekolebwako tuna process byonna twala tugende ne babisazaamu marriage certificate byonna twala tugende ne babisazaamu mateeka kubanga bagatibwa mateeka Makula ne Pastor Roses Bujingo n'okwade Pastor Bujingo yagezeeko kubanga abuzaabuza naye bagatibwa mateeka kati awo ndogenda kumpulirira baba Pastor Bujingo kamazima simanyi kumanya kubanga abakyala abayisaamu eggaali baba kakati laba gwe yafunye onaagera nga naye amukoba nga naye asuula awo ng'anoonya omulala nze mbagambirawo ne bagamba nti ejja tukesanga n'abakazi nga 10 ate nga bonna abasuulawo obusuuzi nga bo tebannatuuka kukola ki kumulekaawo
kubanga Makula abadde akyali bwe wabbaawe Teddy Bugingo ali akyali bwe wabbaawe akati no gena kumpulirira yaleese muvandimwe baba yaleese Munyarwanda mukyala abika bulungi mukyala alina kakala kalungi Makula ebintu byongedde okubanga bimutabukako munnange obusaidi ye ekyokola takimanyi baba baduliranga Teddy Bugingo kati saa zino naye ekintu akiguddemu baba ali mu lutabaalo ayayayayaya agenda kikwasaganya atya agenda kivunuka atya byebyo ebitambula akadde kano ku mutimba gano mubaye nnyo okubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade divorce paper bali mu kuziprocessinga bintu biri serious abasinga bwirabanga katemba nebintu biri serious awali omukka tewabula muliro awali omukka mugobere nyengero z'Abaganda awali omukka tewabula muliro bagaye Pastor Bugingo asula ku Kenlon Hotel erisaliza ali kumpi ne Salt Media abateye nnyo okusabira ku Salt Media ku HPM ku House of Prayer Ministry ewa Pastor Rose Bugingo ku HPM mumanye Kenlon Hotel weeri awo kumpi ne Salt Media bwe watya weeri awo kumpi kale kumpi ne Salt Media oba omanyi ku Salt Media ng'otera okuyitaayitawokko Kenlon Hotel ogimanyi awo Pastor Bugingo waasula n'omugole we omuvandimwe gwe yafunye bye bitambula akadde kano ku mitimbagano bwetegeeza information trending nga akadde kano eno bagita Fa'ad TV mbebaza ne bagamba nti muwe nnyo okubanga munfollowinga ne bagamba nti comment section bw'eri awo bakabuntira mu comment section tosigale nga ojja kumeeteko mbane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda mwebale nnyo mwebali ddala mwena bagiye kumeerako mwena basubscribinga ne munyiga ne kade mwebale nnyo okubanga mwasubscribinga mugimpereka like ne bagamba nti muli babode nnyo okubanga munfollowinga amawulire mba nago stay on YouTube platform nsonga za mugoli omuvandimwe Pastor Bugingo gwe yafunye omupya Makula yebye byatabuse dda ekyokola simanyi kyagenda kukola kubanga takyayina kyayinza kujjawo takina kyayinza kukyusa embeera yafuukuuse yatabuse yatankuuse kyawedde dda kiyinza okubagamba takyayina kyayinza kukyusa embeera bweba yatabuse yatabukidde ddala yafuukuukidde ddala bututuse ku divorce awo nze ndaba byatabuse lwakuba kyembagamba 100 ku 100 tagenda kukkiriza divorce era ne mumubale nga mukyala Pastor Rose Bugingo agenda okusigalawo wanga Pastor Bugingo ndoza yalaga ali ready tagenda kudda mu maka naye ndowooza alabika kyamukoze kikulu nnyo Fitunze kudde ntugamba mbwa ate tali tamuzaalira ate simanyanga bulogo ate bikinenga kyamukoze nga kintu kinene nnyo manye eri ebintu bingi ebikyayisa abasajja kubanga badda eri bakyala baabwe besesi ngozi mubaamuko n'ebyobwenzi kale bwe bityo bwe bityo ne bye tutamanyi Onange byebyo emuko ebitambula akadde kano mujimpereka like ate musubscribinga munyigene kale bagita Fa'ad TV updates simba nazo ezibazitambula ku telegwanga lya Uganda like nga comment nga subscribinga nyiga kade Pastor Bugingo munange byebitambula akadde kano n'omugole Omunyarwanda bagala divorce Pastor Bugingo agamba nze njagala divorce sikyakwetaaga mukyala gwe bannange Nenge ebina bikola ki ebina bena bera mu ki mulaavu mbeera bulungi mwera mbagala